Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati olunaku lwaleero waliwo eyambuzizza ekibuuzo n'ambuuza nti tasobola kuddira ddagala lino ery'okweyambula n'ery'emikisa n'aliyenga eyo gy'agenda oddijja n'amala oddiyenga n'amala n'alisengejja bulungi nnyo n'atwala amazzi ameerere nga amaze ogasengejja n'aganaabira ewakaawe ng'agamba nti olw'ensonga nti waabeera aba tayagala anaabire ebweru balabe obukoolakoola bategere nti yanaabye eddagala. Kati ye nga kyabuuza nti sisobola kulisengejja ne nnaaba essengejje. Ekibuuzo ekyo kyewabuuzizza kisoboka, osobola okukola ki? Osobola oddisengejjera eyo ebbali oba gy'olijje oba agenda oddikuwa n'alisengejja n'akuwa amazzi ameerere ng'agasengejje. Naye obuzibu obubaawo kiyinza okubeera ekizibu okufuna ekyo ky'oyagala. Oyo alikuwadde oba alikuguzizza ayinza okukuguza ekikolo kimu kyokka n'olowooza nti akuzizza ddagala. Kati n'olwekyo kiba kikulu nnyo omuntu oyo aliguza n'abeera wa mazima. Kitegeera n'ateekamu eddagala okugeza njagadde nkugereze ku lino ery'okweyambulula. Njagadde okugerezaako enkola engeri gy'alina okikolamu. Aba alina okufuna eddagala bulungi nnyo nga bw'olabye tulabye olukandwa ako bakayita kazunzanjuki bulungi nnyo kwegamba abeera alina okufuna eddagala eryo lyennyini we bamuyita bawolola. Kati kiba kirungi njagadde nkulage ekyokulabirako ku ddagala ery'okweyambulula lyenjagadde okukulagirako. Ako bakayita olunyereketo oba akambula. Ogwo munnyo, olabye ogwo munnyo. Omunnyo olina kufuna omunnyo ogwo omutuufu gwe twandiyise natural salt. Ogwo mulamula bikoola, ofunako ebikoola bibiri gwagenda okuyenga eddagala ng'ogenda ddiguza oyo ng'ogenda muwa mazzi meereere ng'ogenda ddiyenga bulungi nnyo olisengejje oliwo oyo agenda odditwala. Ago mazzi ga mukoka golaba mu kikopo ekyo. Njagadde nkulage teddagala lyo singa oyagala ddikola okuliguza oyo oba okuliwa oyo agenda odditwala ng'ayagala kutwala mazzi mu kicupa nga liwedde bulungi. Eddagala lyo oba oteekeddwa okufunira ddala eddagala lyennyini erikola ekyo. Kati ng'okweyambulula ofunira eddagala eryo. Kati bw'omala ligatte wamu nga bw'olaba. Mu kuligatta ewamu kukambula kubaako obuntu oba olaba obeera bwezingiridde oba olina obbuggyako. Okitegedde? Oba olina obbuggyako tolina kubuyengerako kukambula tebuba bulungi. Obwo bw'olaba obwo obeera oteekeddwa okubuggyako. Njagala weetegereze tunula bulungi nnyo. Badde nkugamba nti eddagala eryo tekiba na buzibu. Obeera osobola oddiyengera ebbali n'olisengejja bulungi nnyo nga bw'ogenda okulaba n'otwala eddagala eryo eriwedde okusengejjebwa nga liwedde okuyengebwa bulungi nnyo ne lisengejjebwa bulungi nnyo n'oluvannyuma n'oliteeka mu kicupa n'otwala ewaka n'onaabira ebweru mu luggya oba ku lubalaza kwegamba omuntu ono n'eyibbawo nga tajja na kumanya nti wanaabye eddagala. Okitegeera ng'ajja kulowooza ndowooza wayagadde kunaabirako bweru kumbe obadde onaaba ddagala. Kati mu ddagala eryo oliraba ndowooza bw'oliteeka w'ogenda oddiyengera oba mu bbaafu onkatu konna teekamu omunnyo nga bw'olabye oteekemu n'amazzi ga mukoka bw'omala oyongeremu ne ku mazzi gano ag'ekidomola nga bw'olaba. Okitegedde? Kwegamba omuntu oyo abikuguza oba abikuwa alina kubeera wa mazima. Kwegamba abeere ng'eddagala lyonna alitaddemu erigenda okukuyamba ku bizibu ebyo. Okitegeera? Kati nga bw'olaba awo oliyenga bulungi nnyo. Omala oddiyenga nga bw'olaba liyengere ddala bulungi, liyengere ddala byonna jjukira obeera obitaddemu. Oteekamu omunnyo n'oteekamu n'amazzi ga mukoka n'oyongeramu n'amazzi gano aga bulijjo. Kati bw'omala oddiyenga nga bw'oliraba liiryo oliraba. Kati ofuna akantu akalala n'ofuna n'akasengejja. Okiraba? Tuyenga ddagala eryo ly'ogenda okunaaba gwe agamba nti nze ewange w'embeera sisobola kunaabira bweru kulekawo bukoolakoola obwo obubeera mu ddagala. Baba bajja kulaba nti nanaabye eddagala nkoze ntya. Tosobola kulimpa nga olisengezze bulungi nga mazzi meereere. Kisoboka lwakuba ekibi ekiri mu kintu ekyo omuntu asobola okukuwa ekikolo kimu kyokka bwe kiti kuba olw'ensonga tojja kumanya nti oba lyonna yalitaddemu oba yataddemu ddagala ki
tojja kimanya nga mukimanyi nti kati abantu baatabuka banoonya ssente kwegamba omuntu oyo ayinza obutaba wa mazima ky'oba olaba nti kiba kikulu nnyo okufuna eddagala ng'eddagala eryo lya bikoola ng'osobola okwawula nti kano kambula nalabyemu akambula kwegamba n'oba nandabaamu kazunzanjuki kwegamba n'oba ng'eddagala eryo walirabyeko n'amaaso go kale n'oba tolimanyi naye nga walabye nti mulimu eddagala lyabadde terifaanagana nga lya mirundi ng'esatu ekyo kiba kikulu nnyo okusinga okugamba nti kaafune eddagala bwe lityo nga bamaze oddiyenga nga balitadde mu kicupa bamaze n'oddisengejja bulungi awo osobola okunaaba ekyo ekitali kituufu ky'oba olaba nti nammwe abafuna eddagala nga ssekule oba nga liri mu nsano nga lyakunaaba ebiseera ebisinga kiba kyangu okufuna ekyo ekitali kituufu olw'ensonga togenda kumanya nti kituufu eddagala eryo yaligasigase bulungi n'aliweza n'alisekula n'alimpa lyeryo ettuufu ekijja kuba kizibu okukimanya ky'oba olaba nti nkugambye obeera ogenda kweyambulula ng'oyagala kweyambululako ebizibu ebikumazeeko emirembe wamu n'okweteekako emikisa wamu n'okutangaaza emikisa gyo kyandibadde kikulu nnyo n'onaaba eddagala eryo nga balikuwadde lya bikoola nga si kamule nga si ssekule nga si lya nsaano wabula nga lya bikoola ng'osobola oddyetegereza bulungi n'oliraba okitegeera njagadde okikulaga ggwe yabuze ekibuuzo ekyo nti ekintu ekyo kisoboka lwakuba obuzibu obukibaamu bwe obwenkugambye nti kiba kyangu kwegamba oli okuwa eddagala nga teriweze nga terijja kukuyamba so singa ggwe aba agenda okyekolera tugeze nga olina gy'oli eyo osanzeyo eddagala lyonna n'oliweza bulungi n'oligatta wamu n'oliyenga osobola oddisengejja n'oggyamu ebyo ebikoolakoola n'osigaza amazzi ameereere n'ogatwala wogenda okuganaabira naddala mu ababeera mu kibuga kuba osanga oluggya lw'omuntu wapangisa nga oluggya lwonna baalusementinga nga bw'onaaba obukoola bujja kusigala nga bulabika nga n'onaabwera bugenda sigala omwo nga bulabika nti omuntu ono ekiro yanaabye eddagala kati n'olwekyo omuntu wanaaba ng'amazzi gali bwe gatyo nga gawedde okusengejjebwa kiba kizibu omuntu okumanya nti omuntu ono abadde anaaba ddagala oli ne waakulengera ng'ali mu ddirisa n'akulaba nti oli mu kunaabira bweru ekiro ajja ndowooza leero ayagadde kunaabirako bweru kati oyo akulengedde mu ddirisa kigenda mukakatako nga bw'omanya abantu balina olugambo baagala okulaba baagala okumanya agenda kukeera atunula awo w'onaabidde alabe nti wanaabidde awo taleseewo kiraga nti abadde anaaba ddagala kati watuukawo n'alaba nga teri bukoolakoola bwonna amanya yabadde anaaba bunaabi ng'abivaako nga bikomaawo naye waalaba nti obadde onaaba ddagala ng'atandika oddutambuza nti oyo mulogo babeera ku ddagala bakola kino bakola kiri nga mukimanyi abantu baffe bo tebasirika buli kaseera bakuteekako omumwa olw'ekyo kyalabye ky'obadde okola kwegamba tekiba kirungi kiba kyangu okufera kiba kyangu okuwa ekyo ekitali kituufu olw'ensonga nti tojja kulaba obujulizi buba buvuddewo oba tojja kumanya nti ki kye bampadde kati n'olwekyo kyandibadde kirungi onaabe eddagala ly'olabirako ddala okitegedde kambayo WhatsApp namba yange osobola okumbuuza ky'otategedde nja kuba nkuddamu bulungi nnyo WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange nja kuba nkuddamu bulungi nnyo bwe kityo bwe kiri mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video mbeere bulungi mweraba